Kya mugaso nnyo bannayuganda okukitegeera nti muganda wange ettemu likyagendera ddala mu maaso. Ettemu likyagendera ddala mu maaso. Gwereka munnange kumala gatambula kiro. Newankubadde oyinza okuba oli ku bibyo, oli mu kukola exercise ojoogingamuuko awo ku makya naddala. Muganda wange kino kyali kibaddewooko si mulundi gumu, seebiri, seesatu, seena, seetaano wano e Kampala, nti abantu abakeera ku makya naddala okubeera nga bajooginga kasiwuukira modro. Bwe batyo munnange bwe battibwa, era okusinziira munnange ku Kampala Metropolitan Police okunoonyereza kugenda mu maaso muganda wange. Ku njega eyaguddewo waliwo omukyala eyattiddwa ku makya lunaku lwa Sande, ennaku z'omwezi 29 yabadde ali mu kujooginga akola exercise lunaku lwa Sande ku makya. Kakati munnange kituufu ne Kampala Metropolitan Police spokesperson Patrick Onyango yakakasiza bino byonna n'agamba nti kituufu nfunyeeko ebitonotono naye si byonna ebikwata ku keesi eyo, naye ngenda kuba mba-updatinga mu kaseera akaddako singa mba nfunye ebisingawo ku nsonga eyo. Onyango ye yatutegeezezza era n'agamba nti suspect omu yabadde akwatiddwa ku mukyalo ono eyattiddwa. Kati munnange nga bwe nkutegeezezza nti omukyala eyabadde akola exercise ku makya yattiddwa, era nga okusinziira ku Onyango atugamba nti bino byonna byabaddewo ku Northern Bypass, era nga osemberedde ekitundu ky'ekirekaawo era kireka poliisi banoonyereza ku nsonga eno. Ebifaananyi ebyalabise ng'eby'omulambo ogw'omukyala eyabadde ayambadde engoye ezirabika nti yabadde ali mu kukola exercise bwe bityo byasaasaanye ku social media ku mutimbagano wonna, era nga eyabadde abitaddeyo yataddeko ebigambo ebyabadde bigamba nti omuntu yenna oba alina mukwano gwe oba ow'oluganda eyagenze okubeera nga ajooginga ng'akola exercise ng'akola dduyiro, agamba nti munnange obanga olina omuntu eyagenze okubeera nga akola dduyiro ng'ayambadde engoye ezifaanaganako bwe ziti, munnange mutandike okubeera nga mumunoonya. Text eyabadde ewerekera ebifaananyi bwetyo byabadde egamba nti omukyalo ono yattiddwa ku Northern Bypass okulinaana Namugongo road flyover, ettawule Namugongo awo okulirinaana omukyalo ono we yattiddwa, ekifaananyi nga bw'okiraba awo. Kale muganda wange ebyo byonna tubyogera naddala okutegeeza abantu. Oyinza okuba okomyewo ke Uganda eno my Northern Bypass nti watera okubeerawo engeri y'akasiriikiriro, naye ng'olaba emmotoka ziyitaayitawo bwe zityo ku kkubo tosuubira kuba nti waliwo omuntu ayinza okutuusaako obulabe. Kumbe muganda wange abantu babaayo, ate era still abantu beebeerako ennugu olw'emirimu, olw'obufumbo n'ensonga endala zonna. Ensonga z'omukwano zisobola okuvaako munnange omuntu okubeera ng'akutta. Bantu bangi bazze battibwa mu kujjukiza Kakatonda Julaayi nga mwaka gwa 2020 James Kakooza wa myaka 54 era nga ono yali kansala wali Kamooja Kampala yattibwa abantu abataategeerekeka, era yali akola dduyiro okulinaana Centenary Park. Kampala Metropolitan Deputy Police Spokesperson Luke Oweyesigire yagamba nti mu kiseera ekyo Kakooza yali ali mu kukola dduyiro
era gwe yali ng'atera okubeera nga akola, era bwe yali atuuka ku Yusuf Lule Road ku Centenary Park, abantu babiri abasajja era baali bali ku pikipiki bwe batyo munnange baasikayo ekintu ekyafaanaganako oba ng'ekyuma oba ng'akayondo oba omutayimbwa ne bamukuba ku mutwe, era bo ne beeyongerayo. Mu ntandikwa y'omwaka guno Bishop Zack Niringiye ono yakolako nga assistant bishop owa diocese ey'e Kampala, naye munnange bw'atyo yalumbaganibwa abantu abataategeerekeka wali Ntinda mu Kampala. Niringiye naye yali ali mukola dduyiro ku makya munnange, omusajja yajjira ku pikipiki era naye n'amukuba ku mutwe. Kale Niringiye ku myaka 7 muganda wange yagwa ku ttaka, naye eky'omukisa omulungi n'asavayivinga. Kati abantu bangi nga bwe nkugambye nti abazze battibwa mu ngeri efaanaganako bw'etyo, abajjukira omugenzi Kasiwuukira engeri gye bamutomeramu emmotoka ku makya ng'akola dduyiro, era emisango ne gigenda mu kkooti okukakkana. Munnange byakoma wala nnyo, naye era ng'okiraba nti munnange okuttibwa kwe kwa pulaaningibwa bupulaaningibwa. Kale munnange mmwe muli eyo yonna gy'oli, wonna w'oli ng'olaba awantu bw'obeera oba tewali buzibu bwonna, tewali bulabe bwonna, ng'olabanga ewali emirembe, muganda wange, Uganda yatabuka. Abantu balina ebigendererwa byabwe ebyekusifu. Oyinza n'okwesanga nga okuttibwa kw'abantu mu nzita efaanaganako bw'etyo kubaluseewo, ng'era kwa bigendererwa birala nnyo, nga bw'onolaba katugeze ebijambiya e Masaka waliwo okuwambibwa kw'abaana abawala mu kiseera ekimu wano e Uganda kwabaawoko, era ng'abaana abawala bawambibwa, era nammwe abaana abawala abali eyo kati ebiseera bino eby'omutimbagano mugenda ne mulaba abasajja bapositinze ebifaananyi ebinyirira ennyo, bamaze dda okubeera nga babiyisa mu zi filter zaabwe. Olaba olulenzi lugogofu olwo, naawe muganda wange lukusaba okugenda mu inbox olusanze mu zi gurupu zammwe ze mubeeramu, olwo n'olinboxinga ne mutandika okunyumya okukakkana nga musisinkanye, tolumanyiko mayitire n'amannya gaalwo, toyinza nagatta ebereza nti ge matuufu ge lukubuulira. Okukakkana munnange gye mukomye wayinza okubeera ewala ennyo, era oyinza obutaddamu kulabikako nga beebuuza ddala wabulira wa, nga n'omuntu eyakubuuzaawo tebasobola kubeera nga bamuteebereza. Kati okutwalibwa oba okubuulizibwawo oba okuttibwa kw'abantu okutandikira ku bakadde, kuba kati e Masaka eri mu Bejambiya baali batagitenga bakadde nga bebatta. Ekigendererwa buli omu ayogera kiki, era byaviirako ne basegere nnyo okubeera nga basibwa basewanyana, era nga bakakasa be babikola, n'okutuusa kati weebuuza ate abatemu wabanga ddala kituufu obujulizi bwe buli nga bwe batemu, ate lwaki babeera bateebwa, era n'okutuusa kati teri anyiga ku batemu abo. Okusinziira bali bwe baali bagamba, kitegeeza nti bwali bulimba, era omuntu yenna yali abeesiba kati okuba yali amanyi abatuufu abaakikola n'ekigendererwa nti bano baaliwo nga kwegamba bakiguumaaza diversion, era nga birimu ebyobufuzi. Kale munnange oyinza okubeera victim ow'ebyobufuzi, ow'empalana z'ebibanja, ow'empalana z'omukwano, ow'empalana z'oku mulimu, oba n'ogwa mu mbi z'ababi ng'obasanze nga munnange lunaku lubi ne batandika okubeera nga bakukolako ebintu munnange ebibi ennyo ebiyinza okukuleetako obulema, obuvune obw'amaanyi ennyo, oba oluusi n'okutwala obulamu bwo. Kale kwegendereza mu Uganda nti ebintu ebimu tubikolerenga mu nnyumba zaffe, mu kompawundi zaffe, oba genda mu jiimu olw'eggulu omalirize, oba mu mbeera yonna kweggamba gy'oyinza okugamba nti kati wangenze kasaawe kaawali olw'eggulo wenkoledde nga n'abantu bonna bali awo,
then nenzirayo eka naye kati ebyo byokkeera ku makya obugendo eyo mukola dduyiro mu bifo ebyekusifu biyinza okubeera ebizibu ennyo.